Ensisenkano eno ebaddewo oluvannyuma lw'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya olubeerawo buli nkomerero ya mwezi. Eno yeetabiddwamu abakulu okuva mu kitongole kivunaanyizibwa ku ttaka mu Bwakabaka ki Buganda Land Board okunyola ku nsonga ezibadde zibobbya abataka emitwe. Abakulu okuva mu kitongole ki Buganda Land Board basomesezza abataka ku nsonga z'amateeka agakwata ku ttaka n'okulambika ku tteeka erirambika obusika. Era ggwe ne bw'ogiraamira ennyumba nti amaka ngalaamidde musika, ekyo ky'olamye mu kiraamu tetukita kyonna. Naye akakawaayiro kokka koogambye nti ennyumba ya musika kaba kafu ako akawaayiro okuggyako nga omukyala oyina amaka amalala g'olaze nti ge muwadde nga genkanyankanya omuwendo n'ekitiibwa nga gano. Bano bategeeza nti enkaayana ku ttaka zizze nga zibeerawo nga ziva ku bwannannyini kyokka etteeka erikwata ku bwannannyini lirina obuwaayiro obubuusibwa amaaso ekyongedde entalo ku ttaka. Mukwano omungi nga tususuuta abantu nga tuwandiisa ebyapa mu mannya g'abantu babiri oba basatu tutegere kye kitegeeza nti asooka okufa abirekera oli nga tebiriko kwetagisa kirala kyonna. Oli akola kintu kimu afuna bbaluwa death certificate eraga nti wafudde n'agitwalayo ne basazaamu erinnya lye. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Kizito Mutumba n'abataka abalala basinzidde mu lukiiko luno ne basaba ekitongole ki Buganda Land Board okubanyonyola ekiviirireko emivuyo okweyongera ku butaka bwabwe n'eri abantu abalala. Abakulu b'ebika bano bendimu naddala balina ettaka lyabwe ku bifo ng'amasaza bakaabye ebbanga ddene kyokka nga bassekabaka be babasimbirako emituba era kya nnono. Era tugamba tukuza obuwangwa n'ennono. Era tuli ekintu ekimanyiddwa mu buwangwa n'ennono. Naye bakandaaliridde okulaba nga bafuna obwenkanya. Nze mbadde nsaba nti oluusi Buganda Land Board mwe muli bazzukulu bajjo ffe tuli bakadde badda n'ebifo eby'obuwangwa ffe tubimanyi omugaso omunene ogubirimu. Mbadde nsaba Buganda Land Board nti bwe banga eyagala okusaanyawo bifo by'obuwangwa esookenga ebuuze bajjajja, eyagala okuyisaanyaawo esookenga ebuuze bajjajja bamanye. Namwama era asabye wabeewo obudde obumala obubaweebwa okwongera okwekenneenya ensonga zino ezanjuddwa. Tufune lipooti tugitunuulire ekyo kiteeso waliwo tuli ku kiteeso ekyo. Wabula amyuka ssenkulu wa Buganda Land Board Bashir Kizito agambye nti tebavunaanyizibwa kutunda kwa butaka bw'ebika nga bwe kize kibwogerwako. Tukkiriziganya kitwetaaga tukkaanye ku kulamba ebifo bino tubirambe mu buwandiike mu bitabo byaffe ne mu buliwo kitusobozese okubikuuma ate n'abalijja mu myaka gy'omu maaso okubisanga. Bano bakkiriziganyizza okuddamu okutula mu bbanga etali lya wala okwongera okutema empenda ku ngeri y'okumalawo ekibbattaka ekibadde kyeyongedde. Tone Kitenda ne Hasifu Ssekiwunga, BBS Refina, Gambuuze. Kakati abasirikale